Ssentamu we yasuze ne mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. We tuli ku Rad Motel eyesudde akabanga katono okuva mu kibuga Mbarara era mu kiseera kino okusinziira ku mbeera eyabadde olunaku lw'eggulo ab'ebyokwerinda bwe basazeeko oluseregende lw'emmotoka mwe yabadde atambulira ne bawamba buli muntu yenna eyalubaddeko. N'olunaku olwaleero nga bw'osobola okwetegereza ab'ebyokwerinda bamaze okutuuka ku woteeri kwe yasuze oba oliawo n'ebigendererwa ebitannaba kutegeerekeka. Abali wano bageza kubasimbye patro ez'enjawulo ate nga n'oluguudo oluviira ddala waggulu eri nalwo lusimbiddwako ekimotoka oba oliawo okwetegereza embeera n'okubaako be bakwata be balowooza nti oba oliawo be basigaddeyo. Era mu kiseera kino obunkenke bw'amaanyi nnyo wano mu kibuga Mbarara. Bwe tuba nga tusobola okukyusa kamera yaffe ne tutunulako waggulu eri oluguudo luno gye lutandikira, osobola okuba nti weetegereza ekimotoka kya poliisi ekisimbiddwa ku kkubo era n'ebidduka ebimu ebinaba kuba nti bikkirizibwa okujja mu kutuuka okuyita ku luguudo luno oluyita ku woteeri eno. Ab'ebyokwerinda buli kasonda konna kw'olabako bwe bambadde ebyambalo ebya kaki, ebyambalo eby'ebibomboola saako n'abali mu ngoye eza bulijjo oba z'oyinza okuyita leeya. Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero abadde asuubirwa okufuluma woteeri eno ku ssaawa 4 ez'okumakya, naye mu kiseera kino essaawa ziri 3:54 tannaba kuba nti afuluma oba oliawo olw'embeera eriwo mu kiseera kino n'obunkenke obuliwo obuteekeddwawo ab'ebyokwerinda ekitamusobozesa kuba nti afuluma mu kiseera kino okutambula okweyongerayo. N'abantu bateekeddwa okutambula nabo bangi nnyo bali mu kutya okw'amaanyi okutya okutagambika. Era bwe tubadde tujja mu kkubo waliwoko feesi z'omanyi nga bakyatidde okutuuka ku woteeri eno oba oliawo ensonga lwaki tannaba kusimbula ate nga tannaba kunnyonnyola nsonga lwaki ab'ebyokwerinda bali mu kifo kino. Olunaku olwaleero abadde ateekeddwa kubeera Lwampala saako n'entuŋŋamo gy'ateekeddwa okuwenjeza akalulu. Era yategeeza nti okukwatibwa kw'abantu be olunaku olw'eggulo okwabaddewo abateebereza okuba nti basukka mu 100 tekugenda kumulobera kuba nti yeeyongerayo okuwenja akalulu. Naye mu kiseera kino abadde ateekeddwa okuba nti yandibadde yasimbudde dda okugenda e Lwampala saako ne ntuŋŋamo okuwenja akalulu, naye bw'aba nga tannasimbula oba oliawo kiyinza okuba nga kivudde ku mbeera eteekeddwawo ebyokwerinda. Tetumanyi oba anaasobola okugenda mu bitundu ebyo okuwenja akalulu, naye nga embeera yeeyo aba boodabooda ndowooza osobola okwetegereza babalagira okuba nti abamu tebakkirizibwa ate nga abalala ab'ebyokwerinda bataddewo embeera etiisa abantu waggulu eri okujja okuyita ku woteeri eno. Mu kiseera kino tuli wano ku woteeri bwe yasuze era bw'oba nga weetegereza embeera buli muntu ali mu kifo kino ali mu mbeera ya kiyongobero, ali mu mbeera ya bunkenke saako n'okusoberwa. Embeera bw'etyo bw'eri wano ku woteeri ya Rad Motel esangibwa mu kibuga Mbarara. Tulindirira okulaba nga bwe binaabeera mu budde obwa gye bujja, naye nga embeera bw'etyo bw'ekyali wano ku Rad Motel mu kibuga Mbarara. Tetumanyi oba Kyagulanyi anaaba nga asobola okuba nti afuluma woteeri eno okweyongerayo okunoonya akalulu oba nedda. Njagala tutambule mpola mpola tuwayemuko n'abamu ku bantu abali mu kifo kino. Omukulu wasuze otya? Mbeera nga ya bunkenke eriwo. Ye mbeera eriwo ate tunaakola ki? Temutidde kuba nti mukwatibwa olwaleero? Twabiyingira tubisuubira. Bagenda kutukwata, bagenda kutusiba, bagenda kutentusobola kupowa. Twayingira ekintu kika kye tutegeera obulungi era kye twagalira ddala ddala. Toli mwana musasula ali wantu waneeno. Ekiggulo wakirabye otya akawungeezi? Embeera yabaddewo bakwatibwa basimattuse nabo ne basimattuka. Tulina sigala nga tumuvinga tugenda mu maaso. Tulindirira essaawa yonna okulaba oba Kyagulanyi n'afuluma woteeri eno okugenda okuwenja akalulu entuŋŋamo asaako ne Lwampala gy'ateekeddwa okuwenjeza akalulu olunaku olwaleero. Naye ng'embeera bw'etyo bw'ekyali wano ku woteeri ab'ebyokwerinda bo bakyaliwo bangi ddala bateevuunya nga buuka. Ne mu kibuga Mbarara yennyini babaddemuko ng'olaba patro ez'enjawulo zitambula zirawuna ekitundu, naye nga tulindirira okulaba ekinajja mu maaso awo. Naye nga abamu ku basirikale be tulabako mu kiseera kino n'olunaku olw'eggulo be babaddewo akawungeezi ng'abawagizi b'ekibiina kino bakwatibwa ne batwalibwa mu bifo ebitannaba kutegeerekeka ate nga batwategedde nti bamaze okubatwala ku poliisi.
tulindirira okulaba ekinajja tujja kuba nga tukutegeeza byonna mawulire gaffe gambuuze ku ssaawa emu ey'akawunga n'amawulire ageesigika ku ssaawa 4 ez'ekiro. Nze Ronald Kitanda, Ivan Mbadi ali ku kamera okutuusaako ebifaananyi. Tuli wano mu kibuga Mbalala, atugira tugongera okwetegereza embeera nga bw'etambula. Atujja kuba nga tukutuusaako ebisingawo nga bwe nkitegeezezza.